Era tutuse n'olunaku lwa leero. Byengenda okusoma twali tubikozeeko ko emabega kaawo naye ndowooza engeri gye tufuna abapya bangi mujja kunsaasira bwe kiba kikomyewo ate era nkikomyewo kubanga munnange tubeera n'abawuliriza abapya bangi nga bwe tuba twateesa luli osanga yali tannaba kutweyungako nga tannaba kutwegattako. Ekiwandiiko ekindi mu ttanda olunaku lwa leero agamba nti nze Nnaalongo Beki amazima nsaba mundagire ku ddagala ly'okufuka ku buliri. Bannange simanyi baana bange kye baaba kyokka nga kati baana bakulu omulenzi n'omuwala beebalongo. Wabula ate ekyewuunyisa kigongo tafuka ne kizza tafuka naye abalongo bafuka. Omulenzi yawasa naye omukazi gwasembyeyo yamukoowa lwakufuka ku buliri. Bannange nnoonyeza eddagala lya katolimbuze naye simanyi kyakkola. Omukazi yamuddukako nti akooye omusulo gw'omuntu omukulu. Kyokka oyo waakusatu bannange ndi Nnaalongo naye sigamba nti ntudde butuuzi ku lw'abaana bange nedda. Buli ddagala ly'embuuzizzaako bannange balimpadde ne ndibalagirira ne balinywa. Nkyala Beki ndi mukazi wa ofiisi naye naffe abamu ofiisi tulina ebizibu n'ab'omu bikomera tulina ebizibu. Omuntu ayinza okulaba ng'ovuga emmotoka ng'osiriikiridde oli mu birowoozo n'akwesiimiza n'agamba maama abo baamalayo mukwano jingo nedda onsaasire. Naye ekyo ekizibu kye nnina bitaamye eri abaana bange baddukira gye ndi. Simanyi na kye nnyinza kubagamba kuba buli ddagala libandagiriddeko kababe basenga abaabwe bigaanye. Basenga abaabwe ba luzungu nnyo bintu byakulinnya nnyonyi ebyo bakozesa ku ddagala ezzungu bakozesa bannange nange mwennyini ngezezaako mu bakyala bannange ne mbabuuzaako ku ddagala balimpadde ebikongoliro omusulo emmumbwa n'ebirala. Ate ye omuwala babirye obufumbo bwamulema Beki sagala kulimba era lwakufuka ku buliri muwala mukulu era bba yamuvuga bulungi nnyo n'amundeetera eyamutwala n'awasengaawe yamukomyawo waka n'atuula mu ddiiro lyange n'ambuulira amazima wabula ye yagamba kimu nti muwala wo teyeefaako ate nze sikolagana na muntu ateefaako ensonga ze ziri bwe ziti n'azinnyonnyola teebereza omukoddomi nga tantidde namu n'amala n'atambula n'agenda. Ekyewuunyisa abaana bababiri ate bo tebafuka ku buliri n'abaana bakato babiri nabo tebafuka. Kati nze nga mama waabwe neebuuza abaana bange bano bombi kiki? Simanyi oba bugayaavu sikitegeera. Ntuula n'enjogera nabo ng'abaana kuba kati kyansukkako. Naye bannange wentuukidde okujja mu myaka gyange gino emikulu ojja kunsonyiwa nkuzaala naye nsaba onkubira eŋŋoma nsibe ekimyu nyenye kugaliba enjole. Mu butuufu binnyiize bino simanyi bwe mbitandika. Eddagala ddyo ngezezzaako okulifuna. Waliwo bano abalitambuza mu mmotoka babeeramu n'emmumbwa simanyi zivumula okufuka. Bannange tewali kyesiguze naye ndowooza biganye buganye munyambe taasa abaana bange. Kitaabwe yawuza kimu nti naye yafuka n'amala n'alekeraawo naye yakoma okufuka mu siniya ey'omukaaga era agamba talina ddagala lyeyanywa talina ddagala maama we lyeyamuwa. Kati bannange nze nkole ntya nga maama w'abaana? N'asanyuka mumpe ku ddagala munnange neyanziza nnyo omukwano neyanzeege wendi nkuwuliriza newankubadde okuteesa oluusi kunnima munnange emirimu gya ofiisi oluusi mbeera bize
ne bakasitoma mbeera na bangi ne rediyo yange teva mu biiti neebaliza bakama abo abateekawo puroguramu ng'eno mukama abampeera omukisa bwe bityo Naalongo n'abaana be bwe bali kizza tafuka Kigongo tafuka naye kiri ku balongo Kato ne babirye twali tugabyeko ku ddagala eryo ery'abantu abakulu si baana naye ery'abantu abakulu bali yali Senga Grace Mirembe lyali ddagala kyeryo mama mukwano nsaba onzirike oba kaali kagere kambuzi oba naye nsaba abajjukira bambe mbakowoola nzijjukira oba mu mwaka nga gwe twakatandika oba oguwedde eddagala eryo twaligaba wano naye lyali lya muntu mukulu era nani oma Jamila nzijjukira twaligaba bambe at least katugezeeko kubanga yagamba emumbwa n'erimu lyagula ndooza talimanyi na kulimanya n'endooza wano Naalongo bwe tunaali kugamba ojja kulinoonya ojja kulyegulira ojja kulifumba abaana bo banywe nga bamanyi ki kyebanywa mpozi naawe omulala osobola okutunnyonnyola era lwaki balongo bokka ng'omuto abaddako tafuka n'omukulu kwe badda tafuka lwaki bano tuli ku Naalongo alina abaana abafoyisa ku buliri ate nga abantu bakulu baali bawasizzaako omulala yafumbirwa ne bamukomyawo bba yamukomyawo nga okuvuka akukooye n'omulenzi abakazi basatu ne badduka lwekyo naye nga bazadde babiri yazaala kyokka abaana be tebafuka abaana bato naye tebafuka wuliti Kato naye yazaala naye abaana be tebafuka kati obuzibu buli luddawa Kigongo ababiri abalongo kwe badda tafuka Kizza adda ku balongo tafuka kati mama w'abaana bano yeebuuza abaana bange baaba ki olina Rebecca Jingo wano nkowoola Basaalongo mwenna ne Bannaalongo mwenna ensonga eno tuwabuleŋŋane kubanga ebimu tuyinza obiyita kungulu naye nga kiri munda okay? Tuyinza okukirabanga ekyangu naye nga kizibu olina Rebecca Jingo wanje nze Masitula Nalukenge nga nsinzidde Bugema ennyabo abaana abo wadde bakulu abanogera ebikookoma 246 temubaamu kyansuusuuba ennyabo buli mwana nga amuteerawo ebikookoma abaana basobola obyeteerawo kubanga bakuze ennyabo ebikookoma 2 oba 4 oba 6 naye bw'aba abinoga ku nsiko taleeteramu byansuusuuba yaba alidde olwaleero enkya tabizzaako addayo n'anoga ebirala era nga tebiriimu nsuusuuba ekyo kyekijja okuvumula abaana abo ye maama neyanziza nnyo mukwano neyanzege olina Rebecca Jingo wanje mami taata webale kuweereza mukwano webale kuweereza munange erinnya lyange nze kansala Ssentumbwe Faize Nakatoke Butambala tuwe ku ddagala mami nze kyeŋŋamba afune eminwe gy'amatooke 2 gye bayita empogola agiteeke ku mmere nga maama wabwe Naalongo yennyini yabagifumba abawe bali ababagabula bagambye nti baana bange mbagabudde ekijjulo kino njagala mu embeera yonna eriwo batemwatereera mutereere ekyo kiggwewo mami bayinza okuba abaana nga baba basiba bubi nga nga balongo Faize Nakatoke Butambala neyanziza nnyo neyanzege era Naalongo munnange wange kozesa essimu yo ojje ku WhatsApp yaffe ombuulire nti abaana bano mwabayisa mutya mwenga bazadde baabwe mwabayisa mu mpisa ey'Ekiganda oba just mwakola nti mwazaala abaana bammwe ne mubatwala ne mubabatiza ne kiggwa wayinza okubeerawo obulombolombo obutaatuukira bulungi nga yensonga lwaki abaana bano bali bwe batyo naye kale tugenda kukwata mpolampola Naalongo muno kateeseeko Rebecca gyebaleko mukwano Naalongo emwera kakati kyeŋŋamba Naalongo munnange oyo ate sitegedde kubanga mbuuza bubuuza abaana abo babamala bulungi mu ngeri y'Ekiganda nga bwe butumala abaana kubanga kisoboka okubanga bwagambye nti basenga ba luzungu bikozi ate nabo ekintu ekyo ne bakigayaalirira okugamba nti abaana bano katubamale bulungi mu mpisa y'Ekiganda era ne babayisa mu kizungu abaana abo ne babanga ekibalondoola nga kyagenda kuba nti nno butabamala mu mpisa yaffe ey'Ekiganda naye embuuza yabamaliriza bulungi eddagala lyonna likozesezza ligaanyi ate banne tebafuka kiki yabamaliriza neyanziza Naalongo munnange ndowooza owuliriza neetaaga onziremu kozesa ennamba eya WhatsApp onziremu osanga tunatandikira okwo munnange beko webale kuweereza omukyalo oyo ng'ekizibu ky'alina
kiringa ekitono naye ate kinene munange nze nasooka mulagirire ku ddagala mmale muwene ku magezi amalala eddagala lyemanyi Beka eryokufuka ku buliri liri nti ofuna akayumba k'ekinyonyi kinyonyi nga kyabiikira mu ttooke kati akayumba ako n'okajjamu n'okateeka emabega w'oluggi n'ozuukukanga n'okafukako buli ku makya n'okafukako ogenda kulekeraawo okufuka ku buliri naye n'ekyala n'empewo z'ekika nazo zifusa ku buliri empewo wazitereeza ono kansalamu wayena eneeyanziza nnyo kati alina kubuuza Ssaalongo nti ebyewaabwe biri bitya. Nalongo nkubanja munnange mpeereza message eyo abantu beetaaga okumanya olwo twongerezeeko eddagala kubanga n'ekisusunku ekyo eky'ekinyonyi bagamba nti okifumba mu mazzi amazzi ago abaana ne baganywa nti nago gawonya okufuuyisa ki ku buliri oba kati nga bwe bali abantu abakulu abo. Neeyansiza nnyo mukwano neeyanzege wangi alonyabo wangi taata esula munnange nungi mpozeeyo mukama wange nze emuke Ssaalongo etaata tuwe ku ddagala Ssaalongo kaakati nange namulinako omwana etaata akabomba akatono akategeera etaata atabulira ddala nga kakana okunanuka nga kanaanuuka nanywa egiraasi emu ku makya nanywa n'endala ng'agenda okwebaka ye taata ompuliriza etaata anywa egiraasi 2 ku makya nga yakazuukuka naye ng'agenda okwebaka ye ssebo owulidde essebo enamba yo sigimanyi nali njagala okuwa sisitemu y'abalongo naye bw'oliba oyagala olinkubira n'engikuwa nja kunoonya taata awogezeko ng'okabye n'abalongo kale taata akuba takumira mpeera ayi amiina amiina tuli ku Nalongo n'abaana be abalongo bakulu naye bafuka ku buliri. Nalongo atuzzemu ku kyokusiba kansome message nagamba Beki neeyanziza nnyo neeyanzega olw'okumbuuza ku kyokusiba abaana amazima abaana baasibwa kubanga famire y'omwami wange ejjuddemu balongo ne taata we sezaala wange Ssaalongo mulamba ate nga n'omwami wange alinayo muganda we Ssaalongo ate nga ne mwannyina Nalongo ekikwatagana n'abalongo mu famire kinene nnyo era bwe baasiba abaana ebibbo byasigala mu famire eri ku kika Masaka byonna baabikuŋŋaanyiza wamu. Omukolo ogwo naguliko bulungi kubanga baatusaba n'obulira ne babasiba ne bagamba nti ebibbo nneme kubitwala bisigale wali eri kubanga balina ekisenge we babiteeka. Naye abaana bwe baalemererwa okulekerawo okufuka baŋŋambako okubatwalako twanike ebibbo ebyo tuddemu tubinaaze ate bayambalemu mu balongo abo be baasiba babeesibeko mu biwato era nabatwala ne bakikola naye era kyagaana okukyukako. Abaana bange tebabatankana mu kikamuli kubanga baabwe kati Beki munnange awo ki ekiganye ekizibu kiri luddawa naye kwendi mpuliriza era ndikodinga neeyanziza nnyo neeyanzege ababadde babuuza ku kyokusiba abaana Nalongo abazeemu wangi munnange bali kuweereza ogwe balekuliza taata ono Sentambi Robert essebe namuganga tugwe ku ddagala Nalongo oyo mukyala wange alonde omunwa ogugudde mu kkubo gw'ettooke essebo agugerekere ku mmere abawe balyeko kimala kyokka ekyo abawe bali kuweereza ogwe balekuliza munnange Nalongo ebyo biwulira omunwe gw'emmere ogugudde mu luguudo n'ogulonda n'oguteeka ku mmere n'ogufumba nowa abaana bonne balya wangi omukyala oyo anoga ebikookooma abyalire abaana abo oba babyeyalire ebikookooma ku ttale anogayo 2 buli muntu oba 4 oba 6 nga mukyo tateekamu kyansuusuuba nga buli muntu amuwa ebibye byeyalidde olwaleero enkya tabiddako taddamu byeyalira ngaddayo ku nsiko ng'anogayo ebirala bw'atyo okutuusa ekintu ekyo kinagenda taleeta byansuusuuba byeyalidde olwaleero enkya tabiddako. Neeyanziza nnyo mukwano neeyanzege yongereza ku bigambo ebyo. Nze ndi eno ndi wa mukama oli naye oyo afuka ku buliri alonde ettooke mu kkubo
alitwala aligerekere waggulu ku mmere alifumba n'ebikuta aliryanga mpogola bw'anaakikola emirundi mukwano ajja kugenda akendeeza okufuka ku buliri we balituweereza neyanziza nnyo neyanzege